Yeah, Kadama TV. Muntu bw'akola ssente ekintu kye yalibadde ayagala okukola kwalibadde kugula ploti ky'ekintu kye tutandikirako. Muntu n'agamba ngenda ebweru nfuneko ka ploti kange nkazimbemu. Kadama ono gwe tuyina agenda kubeera atunyumiza obuzibu bwe yayitamu okubeera nga yasukuma ssente ze yasukuma ne zibeera nga tezaasoboka kubeera nga zaagenda ye mu makubo g'agamba nti tegaali matuufu. Agenda atunyumiza emboozi ye atubuulire kyajja kitya kampani ki gye yakozesa era byamusumbuwa bitya okutuuka paka kati nga ssente ze yabawaako ze baagamba nti baali baguddewo akawunti asonderako ssente z'okugula ploti bwe zitaggwangayo paka kati. Ya halo Nyabuli, Kadama TV. Kulamusizzaako ssebo Kadama TV. Ati munayi wangambye mbudde eddoboozi ttono teryavuddeyo bulungi. Kulamusizzaako ssebo gyebaleko emirimu gy'okola gyokolako. Tusiima empeerezaayo ssebo, tusiima empeerezaayo nnyo. Weebale nnyo ssebo, tuyambanga. Weebale kuba n'omutima omulungi. Tusaba Allah akwanguyize buli kimu era n'abaana bo abakuteeremu omukisa ne famire yo yonna. Olw'omutima omulungi bannaye gw'otulaga buli kimu n'otudduukirira. Nze amannya gange nze Aisha naye nga nsinzidde eno Saudi gye nkolera mu kiyumba. Nkolera mu kiyumba e Saudi gye nkolera. Naye ssebo mukulu Kadama TV badde nsaba kunnyamba ku nsonga yange eno wammanga kale lwakuba nadde na buvoyisi bwempandise noŋŋa nti eddoboozi liri wansi naye ng'ate mu butuufu era nange naliwulidde nga mu butuufu ddyo liri wansi naye ng'ekiriwo ensonga ze nadde nkutemeratemeramu kati nga ntuuka tandika okusindika ssente Uganda nga nzisindikira omulenzi oyo mwannyinaze natandika beera nga musindikira ssente kati ssente bwe nzimusindikira akola kaakati nga ssente ezo kale ayina waakola mu bantu be kaakati nga naye kennyini abantu baabo basuubula pulasitiki e Kenya basuula plastics kaakati naye nga ssente ezo waliwo mukwano gwe nga ayina edduuka lya pulasitiki era wabenkana naye ng'ate ye oli mukuluko ono akyali muto kati nga bw'aba nga abadde asuubuddeyo nga naye bwe baba nga batumizza konteyina bali nga batumizza ebintu e Kenya abatikka ebintu va ku kikonteyina babitika ku kyokuva e Kenya kaakati nga naye atumya ng'abeera atumyayo ebibye naye ng'abeera yeetumizaayo ebibye kaakati ng'aleeta ng'ateeka ewuuli eyo mukwano gwe gy'abitundira mpolampola mukwano gwe ndowooza aba amuyambako kati nga ssente azikozesa era ebbanga lyonna ssente yadde azikozesa kati nga ekiseera kituuka nga nange ŋŋamba nti badde njagala tugula akapoloti era nawe nga mukulu Kadama bya ssente nga bw'obimanyi oba n'obuvunaanyizibwa newankwadde obeera oziweereza kubanga nze ne Saudi naakamalayo ebbanga lya mwaka gumu n'emyezi 4 kati muno mu kiyumba mwendi naakamalamu omwaka gumu n'omwezi gumu naye nga nina gye nasookera ne wannema n'enkyusa ekiyumba nasookera sayidi ze Madiina nenvayo kati ndi eno Aljoofu kaakati
omugenzi kati nga muga nti sente kola ki sente tugire sente oziteeke wamu tunoonye ki tunoonye atuguza akaki atuguzayo akataka kaakati naye nze kyenjagala njagala akataka kakumpi mu kibuga saagala wala kubanga emirimu gyange gyensuubira okukola nsuubira gikolera awo mu kibuga saagala enziri wala bali ko ye nti ye gagamba nti kyetugenda okukola waliyo aba Pearl of Africa balina be balanga KY project batunda ettaka n'okukola ki n'okugula konze nga nti Pearl of Africa ye rediyo yange newe nabeereranga e Uganda era ye rediyo yaffe nti abo be balanga era ddala tuba tutuukidde ddala ku kituufu bajja kusobola tuguza akataka nka kalungi nti ye ng'agamba ne namba essimu nze naziwandiika nziyina konze nti ye kakati lwagira aba Pearl of Africa ng'abakubira ng'akubira abo ab'akataka bw'abakubira nga baga nti ffe nze manager oyo Haji mbunga mga nze manager beki ffe tuli mu KY era ffe tugula n'okukola ki n'okutunda kati awo n'amugamba nti kati tunoonyeze twagala akataka kakumpi n'amugamba naye olowooza kayinza kubeera ku ssente mmeka mu kibuga alaga obutaka bw'omu kibuga buba buzibu waakiri oba ofundako ebbalibbaliko kubanga ak'omu kibuga kaba katonotono ak'essente tono kaba katono ate ak'essente eziwerako kayinza okubeera eyo mu bukadde nga 16-15 kati koze ne ŋŋamba nti bukadde 15-16 nti mbuga kuba kuliko n'akaapa kaako koze nti ne tugamba naye era aba asobola okukola ki aba asobola otusalirako waakiri n'atuweera ku bukadde nga kale waakiri 12 kuba kali wenjogerera essaawa ya leero e Uganda nayo obukadde 8 n'atuweera waakiri ku bukadde bumeka 12 naye 16 oba 10 oba 11 oba 11 oba 12 bwe bwatyo awo naye n'atatuseera nnyo bw'atyo akati koyo omwami n'amaana agamba nti mwagala akataka kukupi naye akataka kukupi bakaseera kati nga waliwo mukwano gwange omu ng'agamba nti oba ofunye akataka mu kibuga nga kali ku ttaka lya Kabaka ne oba tufunye kaapa tewali asobola kutataaganya naye bwe kaba nga tekali ku ttaka lya Kabaka akali ku bwannannyini oli asobola okusalira amagezi ne bakola ki ne bakusengulawo ne bagobawo okiwulira koze ne ŋŋamba nti awo oba onoonya kataka ka ttaka lya Kabaka otuuza okunoonya akataka mwe banaakola ki mwe banaakusengula kakati munnange njogerera nno waggulu eddoboozi lyange liri wansi nnyo naye neekaka ndabe nti kavoyisi katumbuka ng'era bwe wabadde oŋŋambye mbunno eddoboozi liri ki liri wansi nnyo kaakati omwana omuvubuka nga mugamba nti akataka takafunanga ng'agamba nti yagambye nti ettaka bwe tunaatwagala ettaka eririko akaapa wali yagula ettaka nga ddene n'alisalasalamu kati mbw ayina eriri ku lw'ebbombo simanyi oyita luddawa simaani oyita luddawa ne tugamba eyo nga wala niwe obeera ne basisita bange ne bagayo eyo sayidi zeeyo bannaye nga wala bw'ayagala ak'okumpi kaakati omwana ne muga nti baagambye nti nga wala n'amugamba nti tosobola tufunira ku ttaka ku luguudo oludda e Hoima ndowooza eyo gye bayita oba kansanga ndowooza sayidi zeeyo kansanga oludda e Hoima naga nti oludda e Hoima ogifuna naye kati essaawa ya leero ate tetuyinawo lyetwagula eyo tetuyinaayo naye lyetwagula liri bbombo
naye nga naye ffe tuba tufunye akola ki atunda tuba tujja kubayo enkesi tulabe katujja tukyanoonya tulabe oba tuyinza okukola ki okubafunirayo. Omusajja ng'asiriikiriramu akaseera omusajja bw'asiriikiriramu akaseera awo covid bw'ayingirirawo nga tugamba awo nga tusooka tubivaako era ng'omwana muddamu nga mugamba nti bannaye temuddangamu kukola biki nti Museveni akyatusibye naye tugenda ne tukola ki ne tukola oddira omusirikale n'omumwayo ku kasente kumuwaddeyo n'okola ki n'okola awo omwezi nga guli mudowooza mu gwakuna awo bwe wati awo gwakuna awo kyali eno bana kisiibo konzenti nti ye tugenda ne tukola konzenti kaakati omanyi kyoba okola nti sente walibadde okola ki ozikuŋŋaanya n'agamba kale wenjogerera kati ninawo kala engeri gye tubadde nti sente nazisuubulamu ebintu zibadde teziriiwo naye kati essaawa ya leero ninawo akakadde kamu n'ekitundu nemba nemuga ku sente zonna olina akadde kamu n'ekitundu nemuga nti kale kati omanyi kyoba okola nti z'okola toddamu kukola ki kuzisuubulamu zikuŋŋanyiza ebbali kubanga ekiseera nange kekikoze eki kigenda kiwanvuwa kakati munnange nga ŋŋamba nti kale kati omwami oli ng'amukubira ng'amugamba nti tulinayo ettaka akataka ke twafunye bikiko ono n'amugaa naye nkubuulire nti ssente zo tezinnawerawo ninawo obukadde bumeka 3 engeri gye mbadde nzikozesa ate ebiseera bya covid ne biyingirawo ninawo obukadde 3 kati omusajja ng'amugamba nti kati omanyi kyoba okola nti kwata ssente ezo obukadde 3 omugulirawo akawunti wano ewaffe ffe tuggulawo ne ziikawunti z'abantu tukolera ku bantu bangi eyo Dubai abantu tubakolako tubaguza ettaka luddawo ezo omunsi z'ebweru abantu tubagulira ettaka ne tubaweereza gundi zaabwe era ne tubaweereza n'ettaka ekifo mwe twakoze eki mwe twabagulizza kakati k'omwana ye teyakitwalanga namuga nti kinaayanguwa nti kale nga yeebwali nti nno mwana muto yakatandika n'ebyokukola yalowooza kale yabeesiga kale ngaera gumanyi nga ye asuubira nti ddala bantu batuufu n'omusajja nga n'enjogera gy'ayogeramu yeewoomeekereza ate haaji mulamba kati munnange ng'omwana amugamba nti tyogulawo akawunti nti nga bagenda nga babikolako teyatawaana nakumbuulira kale omwana teyatawaana nakukola ki nakumbuulira kakati munnange nga alowooza nti binaayanguwa ng'amuga nti tujja kugira tujja ssente zikuŋŋaanyiza kuno nga ziggwayo nga tubafunira akataka ko ye nti kale teyakitwala nga nsonga agulawo kaakawunti nga biggwa omwami ssente olwazimuwa ssente yaziteeka mu ttaka yafuna mukisa ndowooza ng'agenda asuubulamu ki bintu bye ng'akozesa ssente ezo kati omwana mu wiikisi ey'okubiri era ng'afunyeyo 3 awo obwasooka bwali 3 ng'afunyeyo obukadde 2 n'ekitundu nga nabwo abukola ki nga nabwo abumuwa kati awo bwamu bwe bukadde 5 n'ekitundu kaakati mu wiikisi yali yakubiri kakati baabumuwa ng'amugamba nti konze nga muga nti naye oyo omusajja nze nange kennyini nange mpa ku nnamba ye nange mbeere nga nkola ki nange nga njogera naye ng'omwana akwata nnamba ya ssimu ng'agimpa nga nange ntandika kubeera nga njogera n'omwami kaakati omwami bwe njogera naye nga mugaa nti haki nze munnaye njagala kataka naye njagala kakumpi saagala ttaka lya wala
ng'era abimbuuliramu ngaga gwe nno naawe nno oyagala nakataka k'okumpi lwaki yo oyagala nnyo akataka k'okumpi ne mubuulira buli kimu n'agamba ezo sente zigula akataka k'okumpi nemugaa nti obukadde 8 nemugaa nti obukadde 8 neobuubu kati nemugaa kati nga bwe watugamba nti obukadde kale waakiriko ba 13 bweyinza otufunira akataka mpozi nemugaa nti haaji empozi ngaawo nga 11 oba 11 oba 12 oba otusobola otusalirako naga nkanda bo bakinaasoboka nemugamba naye era bwetubeera obukadde 8 tuba tusobola okukola ki okuddira ne tukola endagaano nga kataka weekali n'otuwaayo emyezi oba nga 3 oba 2 sente ezo ne tukola ki netusobola ozimalayo obukadde 12 oziba zisengeddeyo ku bukadde wetukuwako 8 obuba busigaddeyo ne tusobola okukola ki ozimalayo myezi egyo gy'oba okoze ki gy'oba otuwaddeyo tetulina buzibu kaakati munnaaye ng'agamba nti kale omwami okumanya omwami omuzibu nnyo kumbe ye enteekateeka ze ye nga bwakola ebintu byalina bwabikola alabika nga ye agula ettaka nga liriko walako n'agula ettaka nga ddene oba n'alisalaasalamu oba si kyekyo ne wafuna atunda n'agula naye nga ye ajja kufunamu akubisiza ddala wala nga kirabika ayinza okubeera nga agula akataka oba akapoloti kubanga poloti z'omukyalo sisuubira nti poloti y'omukyalo esukka obukadde 4 oba 5 kati awo ye n'akubaza n'akutunza obukadde nga 15 oba 12 aba aliira ddala kinene kati ye n'akubuulira bulungi nnyo kubanga ffe yatugamba nti poloti gyenkulabidde yasooka yaddaddala otulabira ng'eri ey'obwa ku lw'emasaka simanya weeyo okwata eyo munda ogenda ku lw'emasaka oba n'oweetera eyo oba oweetera wa sijjukira na bulungi omwana gye yaŋŋamba gye baawetera kaakati omwami ye kennyini nnyini yatugamba ye akutwala n'akutwala kyokka si yatutwala alina omuvubuka gwe yatuwa n'agamba ate omuvubuka oyo tulina omusasulira ki transport nga bakwata ekkubo nga bagenda bwe bagenda okutuukayo mwana nga naye walako naye kale ekitundu kijja kula kubanga pooti nki ngazi naye ng'omwami abagambye oli atunda poloti nti poloti yagigula obukadde 16 naye kati essaawa yaleero agitunda obukadde 12 nga ssente zennyini nnyini ze twateesa kyokka omwami nga zaatugamba kati essaawa eno agitunda obukadde 12 neŋŋamba sente zennyini zetwayogera kati zaatunda neŋŋamba ono haaji aleka yabikola kaakati omwala polisi n'agikuba ekifaananyi n'agimpeereza ng'eri eyo munda naŋŋamba n'amasannyalaze gennyini tegaliiyo mbu naye bajja kusika neŋŋamba naye nga wala ngenda okugamba muganda wange kubanga muganda wange aliyo sayidi zeyo nnende naŋŋaayeyo nga wala jjukira muganda wange ali nnende nawe walako naye ate eyo nga wala kubanga siganye byali biseera bya covid naye waggwawo emitwalo 3 n'ekitundu gye gyaggwawo abantu 2 neŋŋandi bannange siganye biseera bya covid sente ziringa ezigenda e Masaka ebuddu bannaye eyo naye walabika wala nti kale tewatuuka Masaka naye wala neŋŋamba ate nga ze namugamba mu ttawuni naga nti era w'obeera ng'obadde oyina nagayo poloti nga zibulungi nene kubanga omuntu osobola okuzimbako ate ekitundu bwe kiba kikuze osobola okuliirako n'ebintu neŋŋa naye nze saagala eyo wala saagala nga konze eyo wala nze purogulaamu zange saagala wantu waki saagala wantu wala kaakati omwana n'agamba nti yeekoti kitwalabye eri walako nze ndabye walako kuba n'amasannyalaze tewakola ki tewali
Haji ne mugamba nti bannaye pooti gye watulabidde omuntu gwe nagamba nti njagala pooti yakumpi ku kibuga lwaki onda nti nedda nti pooti z'omu kibuga buba butono ate oluusi oba obwanyi bannannyini basobola oli okwefuulira biki ne mugamba Haji baŋŋamba ettaka lya Kabaka akapooti naye kaba katonotono osobola okubeerako ne wataba wakutataaganya mpozi nga ka bwannannyini kale aka Kabaka ko okola ki obeerako naye nze mbadde nkwagaliza ogule akapoloti epoloti ng'eriko n'akaki n'akaapa ne muganda naye nga teri wala nti ye kati munaye nga tubeera awo tusirikiriramu ye omwana muga nti ye omusajja ye ali ku ki kati omwana yennyini ye nze teyambuulira ye yalowooza nti bijja kwanguwa sente ze n'aziteeka ku akawunti n'alowooza nti kale ajja kwanguyira okubeera nga sente ezo bw'aba azitunzeemu azisonda mangu n'aziteeka kuli eri n'atadeka zeeteeka wano kubanga ayinza okukemwa naddamu n'azisuubulamu kati n'amaana naye sente ezo nga biruddewo ebyakataka nannyini sente tamale n'alowooza nti oba sente naga nti ati tofaayo oli ow'ettaka twayogera oli ogamba ow'ebweru nti namubuulira dda nti sente ziri kuno ku akawunti naye nga wallahi omusajja taŋŋambanga nako nti oba sente ziri ku akawunti ye wabula ng'akanya kimu kyakuŋŋamba nti sente yongerako sente zikyali ntono nnyo naawe nga mugati naye obukadde 8 siganye naye nga size entono ennyo ezisusse nti ogira okyayongerako sente zikyali ntono kumbe ziri mu bukadde 5 n'ekitundu naye nga tambuulira nti oba sente ziri kuli ayagala nsindike nga omwana nga azisindika kukwe ye ng'akozesa byakola ki byayagala nange ekyavaamu nga njogera n'abantu bange nga baŋŋamba nti mulamu wange bawa muganda wange nga ŋŋamba abeereyo Masaka nga nti tofunanga kataka koze nga muga nti sibitegeera bulungi omusajja bw'agenda okundabira akataka akawala ne ŋŋamba kati kandabe alina ze yatulabidde mbu simayo ekigoogwa mbu ziri 3 gye tunaaba twagaddeko gye tunaasiimako bwaya namubuuziza nti ekigoogwa eyo siwala nti nti amagenda 12 n'amadda 12 nti ye n'agamba siwala nti siwala ekigoogwa sayidi zaaweeyo muga nange sitegeerayo kaakati mulamu wange nga akubira oyo mulamu wange ow'e Kampala naye bulooka lako kale tayagala nnyo byogera nti oba bulooka naye nga ffe twakitegeerako nti bulooka ng'amuga nti mama gundi ono muganda wa mukyala wange wali badde omunoonyezeyo apoloti ayagala kumpi mu kibuga n'ofuna abayinza naga nti akapoloti tujja kanoonya ate nno mugwangu simanyi waliwo ne bali batunda simanyi oluddawa simanyi nawa abeereyo omunyonyo namasuba eyo kati munange ng'akwate wabula nandazze nnyo nandazze omwono nonsonyiwa kavoisi nkalandagiddemu nnyo yarabbi kaakati munange ng'akola kye nga tugamba nti katumale okugenda okulaba ki poloti zino eziri eno yananaakana omusajja naye ali wano alina byayokya buno omuzimbi biwogga n'okufa kaakati ng'agamba nti nga mugamba omwana nti mugende mumale okugenda okukola ki okulambula pooti ziri omwami zeyagambye mbw eri omuvubuka ole yakutwala ku luli yagenda okukola ki yagenda okutwala kubaze nti oba ono nti yagenda okutwala kati ngaoyo Haji mugamba nti naye lwaki sigwa omutwala kwaya nti ati nedda nti nga naye bw'obimanyi kakati nze nga womanyi nti eno kampuni sisobola kubalaga nti nno oba nina kyenkozeeyo kuba kati gwe engeri giwagaye ntiyagala kataka kakumpi nyinza okufunayo omuntu atunda ebyamangu mangu ng'alina ekimukubye ne ŋŋamba nti kankole ki
kankulabire bw'okola eki nkakuguze bano nga tebakoze eki nga tebategedde byebyo byaffe kati sobola kubalaga nti oba omwami oyo kale ayinamu olukujjukujju ebigambo byo era bw'oba ng'omaze okumugwamu ojja ng'obyetegereza nga byangeri era simanya kati mbasagala kolaki kubalaga nga nti nno mutima gwange neŋŋamba tayagala kubalaga neŋŋamba omusajja omukulu newaba atambudde n'avaawo n'agenda oba ku ofiisi n'avaawo ani ayinza omubuuza nti olaze luddawa era ne bibeera nga bibi ani amubuuza nti olaze luddawa neŋŋa kyagamba tavaawo kumba alimba ne ofiisi yennyini nnyini ye kennyini nnyini ye nannyini ebyo kubanga abeerawo n'oyo mukyala we yennyini hajati yabeerera ddala ne mu ofiisi yatuulira ddala ye n'atambula eyombya ettaka gyagula ettaka oyo hajati nga yaliwo n'abakozi owulira era be bannannyini eyo kkewaayo nze bwe kindabikira kubanga oyo hajati mukazi we yabeerawo ofiisi omwana era bw'agenda bwasangayo kati munnange omusajja ng'omwana atwala oyo omuvubuka atwala oyo omwana ng'amutwala nga bagenda eyo ekigoogwa ng'ankubira essimu nti tuli eno nti ampeereza buvoisi tuli eno kigoogwa poloti ziriyo 3 simanyi endala eri eno walaawalako naye eri ewalaawalako walungi nnyo waseeteevu na bulungi nnyo naye nga waliwo abantu balinaanyeganya ennyumba eziriwo ennungirungiko nti ate eddako erinaanye ekkubo yo si nnene ntono naye nga eri eno waggulu kale obeera eno waggulu eri ekkubo n'olirengera kolansi n'omulengera nti ate endala simanyi eri luddawa emaani mugamba yeekiguugu eyo yewa nga sitegeerayo bulungi naŋŋamba luweero eno matugga neŋŋamba luweero matugga nemaani nga nti bannaye ye luweero matugga bannange bali nnyo kyalo nemaani ŋŋambe luweero matugga kyalo walakoze kale twagendayo eddala kuba nagendayo nga nkyali muwala muto nnyo nga nkyali mwana muto naye eyo manyiye luweero eyo matugga wala kati nemaani mugazi sente mmeka ezituuseeyo namaani agamba nti kale omuntu engeri gye biri biseera bya covid omuntu omu wawe aba amalawo omuntu omu aba amalawo simanya 7-5 kati engeri gye bali babiri zaggwawo mmeka 7-5 awo omuntu oba okibalamu nokitegeera kubanga nze kati essaawa eno ndi mukwogera sigasse kaakati neŋŋamba naye era wala kati 7-5 ako amagenda n'amadda ngo nemaani ŋŋaana eyewalako era oba 7-5 nga si biseera bya covid oba zaali sente mmeka sikyazijjukira kubanga era namugamba aziggyeko sente za transport naye era nga nazo era zaali ziweraawerako kaakati nga tulemererwa kati mulamu oli ng'agamba nga muga nti munnaye nkunyumiza ki nti poloti ze baatulabidde omwana eyasooka omunyumiza nga anyumiza oyo omulamu wange oyo we ku kibuga Kasimu nga bwe yamukubira nga amunyumiza nga amuga nti poloti ze twalabye zeeri ekigoogwa bayitayo matugga luweero n'agamba tugga luweero n'agamba bannange mulamu ki ekimuguza ematugga eruweero ki ekimuguza ematugga eruweero bannange n'agamba nti nze saagala nga nayo ko sisimanga nayo ko bannange agenda kulima kakati nange kati ne bampa ku nnamba y'essimu ne twogera ne mugere mugaa nange saasiimyeyo kubanga nze oli omwami yagamba kigoogwa n'agamba naye omwami oyo nga ne mmaa ne munnyonnyola buli kimu buli we tumugamba nti mu kibuga neŋŋa nti omwami alabika bintu bye alabika akolera mu kooti za mu kyalo yalo asobole okufunako kasente ate ebintu bye
tebitegeerekeka bulungi. Kakati munnange ng'agamba nti nti gundi munsindikire ajje nina poloti nze gye nnakoze eki. Waliwo omukyala wano alina pooti gy'atunda, nabunaye omwana nga musindikayo ng'agendayo. Bw'atuukayo nga balaba poloti, basooka ne balaba poloti eyasooka ye n'atagisiima, ne balaba poloti endala nga si nnene nga katonotono, nga katono n'akasiima, kubanga nze njagala nakwongerezaako ndabe oba banguzayo kapaati akalala nkole ki nkwongerezeeko kubanga katono. Kaakati munnange omwana ng'agamba nti ssente, nti omuvubuka ng'agamba ssente batuuse ogenda okugamba omukyala bamutandike omusasula, baagala kuyita ciyamaani. Ciyamaani baali bamaze n'omuyita ng'agamba nti ate ssente ziri eri owannannyini ttaka, oli abadde atulabira ettaka. Oyo omulamu wange Kasimu n'amuyombesa n'amugamba nti ogamba otya nti ssente ziri wannannyini, lwaki ssente mwazitwalana? N'agamba bannange bino bye mwakola, odiyota ssente bannaye ate n'oziteeka ewannannyini ttaka. Nti anti omusajja yaŋŋamba bwati ne bwati bwati ne bwati, era nga bwe nsoso bibabuulira bwe yamugamba. N'agamba naye ne baaba akimanyi bulungi, eri Sawuli gyali baaba akimanyi nti nno omusajja yaŋŋamba nti akimanyi yamugamba. Kati munnange nga omwana ayogera n'omusajja, omusajja okwogera naye nti ssente atalowooza tumala gazibuguutanira bwe tutyo, ssente engeri gye ziri ku akawunti, ssente tetuzibuguutanira bwe tutyo, si bwe tutyo bwe tukola. Kaakati wabeerayo n'abalala ababa baagala oba oluusi nga balina ssente zaabwe ze baba banonye, kati tuddira akawunti ezo tuzigulirawo okusente okugamba nti akawunti tugisazeemu omuntu ng'abadde oba akawunti ssente ze zivuddeko twagala tuzisazeemu. Alina bwe yabinnyonnyola mukitwalamu simanya wiikisi 2 z'ennaku 14. Ne tugamba ye tukoze tutya akapooti ke tubale tufunye ate nga kali walungi eyo emunyonyo. Kakati nange bwe babiŋŋamba nange nentabuka neŋŋa nti ssente oziteeka otya ku akawunti y'omuntu nga te ne bulijjo nkugamba titujja kufuna ku bantu abakulu b'oligenda nabo waaba n'aba tusiza omusajja ngo oba tulayidde pooti ey'okumpi, b'oligenda nabo ne tukola akalagaano, epooti ne bakola ki ne tusooka tugigula ne tusasulayo ne ssente. Ate kakati okwata otya ssente n'oziwaayo nga ne pooti yennyini tannaba gituwa nti ateeka ku akawunti. Ku akawunti abantu nga bazibu, ne muga nti abantu nga bazibu ku ssente, abantu nga bayaaye, ne muga gwala okubeera olaba omuntu nti olw'okuba omulaba nti hajati onoolowooza nti musiraamu munno oba omulaba eddiini olaba ng'ayina mpitirivu, ne muga nti oyo naakola ekintu ne weewuunya, toyinza kukola kintu kifaanana bwe kityo. Kati munnange omusajja nga nawulira ng'azijjudde n'okujjula, ne muweereza kavoisi ne mugasibu tubadde tufunye akapoloti naye ate ssente omuvubuka ngambye nti ssente wamugamba aziteeke ku akawunti yo, ate n'omala bwe yaziteeka ku akawunti yo yalowooza nti ebintu bigenda kutambula mangu, ye teyatawaana nakuŋŋamba nga lowooza binaaba tiyakitwala nnyo nga nsonga. Ate bwe yagenda okugamba nti wabula ne nannyini pooti yennyini mbadde saagala, kale mbadde oba saagala oba agambe nti oba ssente ze naziteeka eno naye ndowooza kinaayanguwa. Ko gwe n'omuddamu n'omugaa nti nannyini pooti ye namugamba dde akimanyi naye ddala kituufu waŋŋamba. Ne mmaa ne mugaa nti nze nnyinza okukkiriza ebintu ebifaanana bwe bityo. Ne mmaa ne mugaa nti ekisooka sikumanyi nnyo nti oba nkumanyi nnyo. Ne mugaa nze sisobola kukola bintu bwe bityo. Sisobola kuddira ssente neesiga muntu byesitategeera bulungi. Ne mmaa ne mugamba nti ye ate waŋŋambira luddawa. Kakati omusajja omanyi bwe yanziramu bubi nnyo. Nasooka ŋŋamba omuntu okolagana n'omuntu tekyetaagisa kumumanya nnyo nnyo. Naye kakati ye omwana yakolagana nange, ate omwana
mwamuyombeseza n'omuyombesa naye ate mwakoze byobuntamuyombe mwana muntu mulamu nnyo mwana ayina n'eddiini nnyingi nnyo oyo ebintu ebyo byonna byakola bya mazima oyo munaddawo ne mumuyombesa muyinza n'okwefiiriza omwana oyo ebintu bya kakati ssente bwe ziba nga ziri wano nga twazigulira ffe tuli babbi ssente twazigulirawo akawunti era ssente ziri ku akawunti owulira omwami oyo era ssente ziri ku akawunti naye twabagenti akawunti okugiggalawo kitwalamu ennaku 14 simanya bikyawo ssente tujjamu ennaku 14 ezinaggwako ssente nemmala ne muga nti kakati sebo kale nki ate nze sagana muntu aleekanira ku ssimu yange nze omuntu wabanga aleeka ayogera bye sitategeera nga jakukayana sagala muntu aleekanira ku ssimu yange ate naye Saudi gy'olinze kankubuulire bw'onoobeeramu eyo embeera bwetyo ate naye wayinza okukulemerera biki kale ng'omusajja nga yeefudde nti asunguwadde nnyo olw'okuba mugambyeko nemmala ne muga nti kale tekirina buzibu naye ekintu ekyo sikisiimye naye nga bw'ogambye nti mu nnaku 14 ddala ssente ezo kati tugenda bikola tutya kati ne ŋŋamba omwana nti woba olinayo akakadde kamu n'ekitundu katwale kapoloti katukole ki tukasibeko kubanga n'oli omusajja mulamu wange naŋŋamba nti singa mulinawo akasente mwalireesa akapoloti ne tukakola ki ne tukasibako koze mbuuza nti yo obukadde buliyo obumeka eyo oyo nti buliyo obukadde butaano n'ekitundu omwana agamubuuza nti buliyo obukadde butaano n'ekitundu nti ate nze nga bulijjo mmanyi nti obukadde buli muna namaana agamba nti ate zonna naali zimuwadde zonna saasooka zimuwa konze nti nti ye kati nga muga nti kati zo z'olinawo mmeka nti waliwo akakadde kale kamu n'ekitundu katukatwale ndaba oba nanoonyanoonyayo n'endala era nazo tugire konze nti kaali nga bakatwala omukazi bamunnyonnyola ng'omukazi akkiriza nga tulinda wiikisi 2 nga zituuka wiikisi 2 zaali tezinnatuuka ng'otumuga nti ssebo tetujja kugumiikiriza bya wiikisi 2 byonna ssente zituwe lwalinganga lwakusatu naye nga wiikisi 2 ziggwako lwakutaano kati munnayo omwami nga wabula nandazze nnyo munnayo omwami nga akwata kye nga akwata ssente kati ng'agamba nti nti mugumikirizeeko ndaba ne wiikisi 2 zigenda kuggwako lwakutaano bwe tutuuka olwokutaano omwana amukubira ayogera naye ng'amugamba nti ssente ogenda kujjayo omwana bw'atuukayo ng'amugamba omusajja nga tetaliiwo nga waliwo oyo omukazi we hajati nga bagamba simu omwana ng'asooka ayogera naye nga tamuddamu ng'amukubira tamuddamu olwamala n'amuddamu n'amuga nti ssente mbadde nzikimye n'amaana amuga nti kale ngumiikirizaako simanyi waliwo ebinkutte simanyi bigendeddewa ate n'ekirala kale nze mbadde ŋŋamba nti oba onookomawo bukomi kubanga ssente ziri ku akawunti ate akawunti sima ziri mu bbanka ate bbanka nsibe simanya biki ebigendeddewo omusajja nga alina ebintu wabyogeramu nemmala neŋŋamba ziri mu bbanka ate bbanka nsibe ebiki ne ŋŋamba naye omusajja ono mbu ojja kudda ku lwokusatu olujja omwana nga tulinda olwokusatu we lutuuka nti jangu ku lwokutaano amukubira nti jangu ku lwokutaano omwana bw'agenda omusajja yakwatako obukadde 2 n'abumuwa bw'abumuwa omwana n'abutwala n'agamba Hajji ampaddeko obukadde 2 oyo omusajja Hajji nemmuga nti naye wabula awo ne tutandika okubeera nga tutandika okukyankalana n'oyo omwami nemmuga naye mwami gwe lwaki ssente ompaddeko za bitundu ssente lwaki tompadde ssente zonna nti kakati ssente simanya biki ebigendeddewo simakale sasanzeewo simanya biki konze neŋŋa nti kaale kakati munnange ng'obukadde 2 ng'omwana abutwala ng'oli omukazi nga ayagala otubeera obubi wakapoloti kati nga era ng'ali n'oli mulamu wange oli omwami mulamu wange nga naye amuli bubi naye bannaye ssente nga temuzireeta biki
ennaku ze mwangamba nga ziyiseewo kati wiikisi zirimu 2 sente temuzireeta. Nyamaana agamba nti bannange omwana agambye mbu ssente yafunyeyo obukadde 2 ate tuba twagala ssente zonna tukole ki tuzikuweeri wamu. Kati omukyala natandika okugota namugaa nti munnaye oba nga tukisiimye kutugumiikirizaako ezo ssente nga tuzikwata nagaa nti kale kambagumiikirizeeko naye olunaku olwo muŋŋambe olutuuka ssente mukole ki muzireete. Kaakati munnaaye omusajja nze namubulookinga ng'omusajja takyagala kwogera nange era nga obuntu bwange tabubikkula yambulookinga. Kaakati nenga omusajja yambulookinze n'okumbulookinga naye ng'ekirungi nafuna n'essimu ya mukyala we ne ntandika okwogera n'omukyala we. Kati mukyala we bwe nayogera naye nga ŋŋamba mbu simanya ne muga byonna ne mbimunnyonnyola n'aŋŋamba nti munnaye ffe tetuli bantu babi ab'e Saudi bonna abantu b'ebweru bonna ffe tubakolako eno era tobaamu naye eno kampuni nnene ddala ya Kewaayi era eruddewo simanye emaze ebbanga lyenkana ki ffe tukola ku bantu b'ebweru bonna. Emma ne muga nti naye ate gwe oyogedde bulungi okusinga bbaawo era singa yali gwe twalibadde tetukola nnyo nawo ki na waasiwaasi. Emma ne muga naye bbaawo ensobi gye yakola yagamba nti yaŋŋamba ate n'ekirala n'agamba nti ssente agenda ziteeka ku akawunti nti ate ssente twaziteeka mu ttaka ssente ziri mu ttaka ne muga bbaawo yagamba nti ssente zagenda ziteeka ku akawunti eyatugambako nti nedda nti ssente we tuzifuna tuziteeka mu ttaka. Emma ne muga nti naye temulamu nga mukola nsobi muddiya mutya ssente ne muziteeka mu ttaka nga nannyini ssente temunnamuwa kyayagala kubanga asobola okwekyusa nga ssente ze mwino zimuwa. Owulira naye ate mmwe ne muziteeka mu ttaka ate nga mugamba ku akawunti ate ye bbaawo ye agamba mbu ssente sima ziri ku akawunti buli bagendayo ssente sima biki ebyekyankalanye sima bigendeddewa ate gwe ogamba nti ziri mu ttaka. Emma ne muga wabula ebintu byammwe tebikola ki tebikwatagana. Kaakati kati ng'agamba nti kale mujja kujja ku Lwokusatu awo nno omwezi guleka gukongose kati nga addamu ng'aweerezaayo ssente endala ng'aweereza omwezi awo nga tegunnakunguka nga ziri mu wiikisi nga 3 nga omwana ng'amusindikanga mugaagendayo omukazi yatugambye era sima Lwakusatu bw'agendayo bamuwako obukadde era nga bamwongerayo obukadde 2 bwali 2 kubanga obwasooka bwali 2 obuddako era bwebuba nga 2 oba wasigadde ku bukadde 5.5 oba wasigadde akakadde 1.5 kiteeka era bwali 2. Kaakati munnaye ng'omwana agamba ssente tebazimpadde zonna ne maani nga naye bano abantu nabo balimba ebbanga lino lyonna lyetubawadde esaliga nti oba ssente twabawola mpola esaliga nti oba ssente byali bya bulungi twategeeragana wabula ebintu bya kiyayeyaye lwaki ssente zaffe tebazituwa. Kakati munnange nti obukadde 2 kati nga muga nti omanyi kyoba okola nti kati ng'omukazi njogera naye ng'omukazi aŋŋamba nti anti kaakati omwana ensobi gye yakoze yaddidde najja yajjidde mu budde nga tetunnamuyita ne maani muga nti ate nga mmwe mwaga nti tujje mu eno wiiki ate ogamba otya nti yazze nga temunnamuyita kubanga nze kennyini nze namusindise nti genda ogenda okola ekyo okime ssente nti anti kakati yatusanze omukazi bwatyo nga bw'ayogera yatusanze tulina bye tukolako abalala ate ye nga tulina bye tuba ssente ate ye nga twali tetunnamuyita kale ajje nti wayaddeyakyenda tannamuyita kale ne tumuyamba ne tumuwayoko ku ssente ne tumuwayo obukadde 2 kubanga yabadde tannayitibwa ne tumuwayo obwo 2 kale ng'endala anaazifuna ne tugamba anaakomawo n'azinona wiiki ejja. Nemala ne mugaa naye mukyala gwe tannaba kuyitibwa agenti we tannaba muyita ate agenti yaaliwa nemala ne mugaa naye ebintu byammwe sibitegeera. Omukyala naye n'abeera nga obuvoice obwange takyabubikkula owulira nga takyabubikkula. Kati awo ne ntabuka ssente akakadde 1.5 akaasigalayo kaafuufuka akakadde 1.5. Kati essaawa ya leero wenjogerera
Nentandika okubeera nga mpeereza mwana njogera ebigambo nenga nti naye abantu abo lwaki bayaaye lwaki abantu kwegga nenjogera mbadde njogera ne bagamba mbu nkola ki omwana ngaddeyo obuvoice obwo n'abubasindika naga naye bantu mumulimba kubanga ebbanga lino lyonna ddala ddala ssente ze mwaga nti mwaziteeka ku akawunti okubeera nga ssente mugenda mutuwako obutundu ate nga twababuulira ekizibu ekiriwo ng'omuvubuka waabagamba nti naye bannaye mulimba kakati nange nentandika okubeera nga mpeereza buvoice n'obusungu naye ng'omukazi alina engeri gy'ayogeramu basimanya mwogerayogera mbu ssente simanya biki twazirya era obunakani odiyo bukiriki obutambula ti ssente twazirya era ndowooza tunaabasasula nga muddamu mukola ki mubutambuza ne maani mubuuza kati ne mbuuza omwana nti butambulira luddawa ye gyamulabira ne maani nga nti bannaye akwata akasente kange akampe nnina ebizibu ffe boolaba tubonaabona ne maani nga nti nze nina mama wange ne muga nina mama wange mugambe nina mama wange mukadde ate era nali nakimugamba nze mulabira abaana bange nze mbalabirira ne maani nga nti nonkadde akakadde akalaba nti kamu n'ekitundu nga ye bwe bagamba obwama omusajja nga obusente butono simanya biki nakapooti kenyini waguze katono nengambe oba naguze kapooti katono oba obusente bwange butono tebuliimu abukwata abumpe lwaki takwata busente bwange oba obutini n'abukwata n'abumpa naye ebintu ebyali eyo mu gwokutaano kati essawa ya leero wenjogerera tuli mu gwa 11 omukyala juzi nga jolabalamu mu 10 guno ogw'ekkumi guno oguwedde nga musindikira mu muganda wange nga mugaa nti Aisha omumanyi biki ngasooka mubuuza nti ebyettaka biki nga mugaa ettaka tulitunda biki kale ye yamutandika bw'atyo namugaa nti mutunda ettaka nti tutunda ettaka ffe tuli bakkewaaye buli kimu tutunda n'okugula nti ye namugaa nti Aisha omumanyi nti Aisha simutegeera namaa namugamba owe Saudi tukola ku bya Saudi bangi nnyo biki namaa namugamba oyo abanja ssente ze nti omuwala oyo simanya yatuvuma notuvuma wano nakale naavuma abantu abakulu mbu simanya ssente ze ziruddeyo biki bigendeddewa naye ffe twali tugenda namuwaabira naye ne tugamba osobola nga ali ku stress za mu biyumba kati muleke naye ffe ssente ze lwakuba nti kale tubadde mu biseera bya covid ate ebiseera bwe twafiirwa siba bigendeddewa naye nga ssente okuva mu gwokutaano mpaka mu mwezi gw'ekkumi ogwo guno nga wano nga guggwako naye nga gasimala bitya abagamba akasente katono temuli kasente kaamu kati nga muga nti munnaye nno nze lwakuba oli musiraamu munnange saagadde ga nti kuteeka mu mawulire naye ffe tuli bannamawulire kale ngaakola kyamulimba n'amaani amugaa nti kati Aisha obuba omugaa nti mubaaya bavuma mwali badde mukwata ssente ze ne mukola ki ne muzimuwa nga naye bw'omanyi naye alina ebizibu bibye nga ye kati nga yomugaa nti oba kapooti yagula katono ate kakati ate akasente mukalemedde kati ye akole ki n'amaani aga nti mwali badde mukwata akasente ke ne mukola ki ne mukamuwa nti kale katulabe tujja kukanoonya owulidde awo ndowooza yabatandika obbakubira awo mu mwezi gw'ekkumi awo mu makkatikkati ne wenjogerera omwezi gw'ekkumi kati gwaweddeko tutandise ogw'ekkumi n'ogumu naye ssente tebakola ki ssente tebazimpa buli we bababuuza ssente bagamba wiiki ejja buli we bababuuza ssente bawoza wiiki ejja naye ng'akakadde akamu n'ekitundu ako munnaaye kaba kanene era naye kaba kasobola okuyamba bakadde bange mukadde wange kasobola okuyamba abaana bange nange nina ebizibu ng'omukazi ffe tuli bakazi tuli basingo owulira oba oyina abaana bakuvunaanyizibwako kati Uganda yaffe nga bwolaba efaanana naye omuntu okubeera nga omugamba nti akasente kange kampe nga kuwoleza jjojjuuzi basajja batunda ttaka balina ssente zaabwe bakola dde ebyabwe
oyo omusajja nga bamujja musajja mukulu alabika alina abakazi nga nabana ng'alina n'ebibanja alina na buki yazimba dde amaka yakola kibali bulungi naye naddira akasente akange ak'omukazi n'atandika okuwuliriza ayagala ampulira ekinfa mu kamwa kubanga era omuntu bw'obeera nga toyagala kumusasula otandika okufuna ebigambo ebikyamu kubanga ye akuga nti mpa ssente zange omuwola za jjojjoozi ate ggwe nga gw'omu gwamujeregamba obusente mukyobo nga lwaki oba tukwata ku ssente bwe n'obumuwa ssebo kati mbadde nsaba bwe nti ebigambo njogedde bingi nnyo oba nandazze nnyo nga nsaba ssebo nga era bulijjo bw'otuyamba nga nsaba ssebo olabe engeri gy'oyinza okunnyambako essimu zezo ze nakuweerezza eyajati ne haaji n'endala efemba yeeri wansi ey'omuvubuka abadde awangala ne ssente kubanga naye kennyini omuvubuka namuweerezako ku ssimu yo abadde awangala ne ssente zange nga nsaba ofuna engeri gy'obakwasaganyamu ssebo ssente zange bazimpe bakampa akasente ako lwakubeera nti tuyinza kuddawo omuntu bannayo ba ne weemalayo nnyo naye nga tulina ebizibu kisooka ssente nowozifuna bazitema nnyo ezo uganda zituuka ntono nnyo oyina abaana oyina obuvunaanyizibwa kwegamba n'olaba omuntu ng'oyo ye nga azannyira ali mu ssanyu lye ye kwegamba ye ali mu ssanyu lye mwakufuulira kwegamba omuntu atategeererako ddala ate naawuza mbu omuvuma yali kuwaabidde kati okumala ebiseera ng'owaabira omuntu lwaki tokwata ssente ze n'ozimuwa ekyo nakyo nekivuma lwaki tokwata ssente ze n'ozimuwa okumala ebiseera ng'omuntu omuwabira lwaki tokwata ssente ze n'ozimuwa ye lwaki owuliriza nnyo ebigambo ebingi ebimuva